Enjogera emanyiddwa nti ebyobufuzi lugendo oboolyawo etuukira bulungi ku mubaka omukyalo owa Bukedea Anita Among. Ono abaddeko wa FDC mu Paalamenti yayingirayo nga talina kibiina so nga akalulu ke yawangudde yabadde ku kkaadi ya NRM. Ono y'omu ku babaka abataano abeesowoddeyo okwoleka nga bwe baagala okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa Sipiika wa Paalamenti. Anita agamba nti olw'okuba abaddeko ku ludda oluvuganya ate nga kati wa NRM ajja kugatta enjuyi zombi. I should work as a bridge between opposition and NRM. I should also work as a bridge between at least the elder people who have been there and a person who is going to be there with the new people who have come. Mu bbanga ery'emyaka 5 gy'amaze mu Paalamenti, Anita abaddeko omumyuka wa ssentebe w'akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti akanoonyereza ku banka enkulu eya Uganda. Ono agamba nti obumanyirivu buno bw'ajja okukozesa mu kukubiriza Paalamenti. I should be able to promote equal opportunities in terms of allocation of time in the House for anybody to debate in the House. And when a person is debating, that is a voice of the so many voiceless. Kyokka Anita wakuvuganya n'omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko gwe yakolera kakuyege mu 2016 bwe yesimbawo ne Jacob Olanya ku kifo kye kimu. Nsereko agamba nti olw'okuba talina kibiina mwagwa wakubiriza Paalamenti nga talina kyekubiira. Okubeera omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga kwe kubeera nga tolina kyekubiira. In fact refa ali omulungi ye refa atalina ludda. Ye refa ayimirira n'aga nti ono kyayogedde kibeere bwe kiti nono kyayogedde kibeere bwe kiti. Wabula ono alabudde ababaka ba Paalamenti okwewala okusendebwasendebwa ensimbi nga balonda. Naye bw'onooteekawo reefu olw'okuba yakusasula ssente nnyingi kitegeeza naawe ebiteeso byo tajja bbiwa kitiibwa bw'annagga atuula ojja kuba ofaananako ng'omukozi we. Nkubiriza ababaka ba Paalamenti nti tulina omukisa okugatta eggwanga lyaffe. Ye Robina Rwakoojo omubaka omukyalo wa Gomba West nga naye ayagala ekifo kye kimu atubuulidde kyasinga abalala. Entebe eyo ya Deputy Speaker yeetaaga omuntu amanyidde ddala amateeka ate ekyo kyo nkirina kuba nkimanyi abantu si bonna ba pati yemu nedda. Omu asobola okwagala okukutabula asobola okwagala okukola ki naye omuzungu akiyita calm kyekimu ku bintu bye nnina ne bw'oyogera ki nja kuwuliriza nsobole okulaba kiki ekyokuddamu. Mu balala abeesowoddeyo mwe muli Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati, omubaka wa Ruhinda North Thomas Tayebwa n'owa West Budama South Jacob Oboth. Sipiika n'omumyuka bwe bakulondebwa mu mwezi ogwokutaano nga ababaka abajja bamaze okulayira. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi. Staff Internal Affairs is not here.